Wakati ng'ab'ekibuga balajjana olw'akasana ppereketi akaaka y'omu disitulikiti y'e Wakiso abayege bakaabage bakomba oluvannyuma lwa kibuyaga okuyita mu byalo bina n'aleka ng'amayumba gali ku ttaka ate nga n'ebirime by'abatuuze bikoseddwa. Ebyalo ebikoseddwa kuliko Lwemwedde, Wabinja n'ebirala era abeeno bawanjagidde abazira Kiso okubadduukirira kubanga embeera gye balimu eyungula ezziga. Baŋŋamba ewakaawo ennyumba egudde n'omukazi ali mu ddwaliro ali bubi nnyo okumusaana obutamusaana. Bano nga n'abamu basangiddwa mu malwaliro nga baakadde engulu okuva ku nnyumba zaabwe okutikkulwa obusolya mu kibuyaga. Batubuulidde bye baakomyeko okutegeera. Ekisenge kyabuze nekinkuba n'enkuba n'ekirala ekyokusayidde endala nakyo nekiba akasolya nekabukako saategedde envaamu gye navuddemu seemutegeera nga ndi wano. Abamu ku bano abasangiddwa nga banoonya amabaati gaabwe mu nsiko batutegeezezza nti guno si gwe mulundi ogusoose nga bakosebwa kibuyaga. Si gwe mulundi ogusoose naye ffe ekisinga otuluma nti kitutuukako ne watabawo kikolebwako. Nze manyi guno omulanga ngukubira ofiisi ya maama Saba Minisita Honorable Robina Nabbanja. Maama ofiisi yo yekwatagana n'ebigwa bitalaze disaster banne mutusaasire. Waliwo n'amaka g'abantu 7 nga bano bonna basangiddwa n'ebiwundu eby'amaanyi ku mitwe era ye Nantomero Juliet nga amaziga gamuyunguka atulombojjedde kibuyaga kye yabakoze. Tuko okwetaasataasa nga mulimu abaana n'ejjajja nga mulimu n'omwana omuto ne tuyisibwa ddala bubi ne batutwala mu ddwaliro naye tubadde tusaba ku buyambi ayina kyayina atukwatizeeko batuyambeko ennyumba yonna yaweddewo tetulina wakudda. Nantongo Christine nnyina w'omwana ow'emyezi 2 eyakubiddwa amabulooka mu nnaku ey'ekitalo atutegeezeddwa nga baasindikiddwa mu ddwaliro eddala amutwale mu kattivi kyokka n'ensimbi ezeetaagisa taziyina. Embeera gyali musinnungi nange kennyini embeera gye ndi musinnungi n'abaana abato kuba twabaddemu bangi tulina ottaasa abaana n'omwana omuto nemugwira bulooka n'emukuba kati abotaboota omutwe naye batugobye tumutwale emulago. Wano we basinzidde ne banjaggira abazira Kiso okubadduukirira kubanga n'ew'okusula tebalinawo olw'ennyumba zaabwe okusaanawo. Tewali ssuubi lyonna byonna mugira balere kukulaba tewali ojjamu kulaba bintu bifikidde butaba nga tebabikola ki babitwala. Naye sente tetulina tusaba batuyambeko abasobodde batukwatizeeko kubanga tetulina sente tetulina buyambi. Abakulembeze b'ekitundu kino nga bakulembeddwamu Waiswa David balambudde ku batuuze baabwe era ne basaba gavumenti okubaako kye bakolera kubanga tebalina kyakuzzaako. Abantu basinga kubanga abantu abamu wano bali mu malwaliro ekyokulala tebalina byakulya abantu ebitabo byatobedde mu mayumba abaana babadde ku masomero kati tubadde tusaba nti abantu bano bandiyambiddwa ku buli omu alina kyasobola okukola. Ye minisita w'ebyobulamu ku lukiiko lwa disitulikiti y'e Wakiso Omumbejja Amazzi ne Ssemaganda Ronald basaasidde abatuuze baabwe. Ofiisi y'ebigwa tebiraze omulundi ogwasooka tebaatuyamba n'omulundi ogwokubiri tutuuse ku ground teriyo kyakoleddwa. Tusaba kubanga abantu baneeno abaakoseddwa bawi ba musolo ate no ofiisi eyo sente zeekozesa zaamwe wa musolo. Tubasaba mu bunnambiro mu bwangu obw'eddala mujje tulabe nga tutaasa abantu bana mu kwaka. Nze kimanyi bulungi abakugu abakola mu nteebereza y'obudde badde bakimanyi bulungi nnyo nti wakati mu mbeera eyo enkuba egenda kumala ejje nga y'amaanyi nnyo ng'esobola n'okwonoona ebintu by'abantu. So nze nsuubira era ndowooza bino ebibaddewo gavumenti ebadde ebimanyi nti byakubeerawo naye yeesuuliddeyo ogwanagamba. Ssemaganda agamba guno mulundi gwakubiri ng'enjega ng'eneetuukawo kyokka ne watabaawo kikolebwa era n'asaba abakulembeze banne okwewala enjawukana mu by'obufuzi baveeyo bayambe abatuuze baabwe. Era nja okusaba abakulembeze mwenna basaawuddemu kane kaseera tulina okubeera obumu tulabe nti tuyamba abantu baffe bano.